Zitia. Bibi. Bibi Black Beauty. Jenshon no. Omugole era tukwebaza nnyo omukulu ow'Ekalamojja eyatwala emiliyoni 210. Omuzungu? Bazungu asimasima. Eyatwala obukadde 210 mu muwalawo. Mama bride price eyo. Ni kati buzibu kiba. Naye singa yali musiraamu yali kiwuliddemu. Anti amahale bono baba botabuka. Abagamba gakomyewo. Olaba omuntu afuna akawumbi n'akagulamu emmotoka ate omukazi amuyamba mu bintu ebyenjawulo. Abaana Bannayuganda beegumulidde abazungu. Waliwo n'omulala omuzungu atulaba bamuyita Mr. Solis. Era ono America yatutte omuwala w'Ekalamojja basinkana bya ice cream ku bagitaani eyo molo kiwaliiri ey'amaanyi. Pioneer Acacia. Oli mwamita hi mwana naga hi ndola baabo bukadde 210 zewaayo nga bride price bana ekisufu. Kiyitirivu. Abaddirira abo be baani abagola. Bamuyita Mr. Solis. Mwami Solis oyo alaba ekyenkya. Ekijja kwewuunyisa mutuweko ku bifaananyi bye. Naye yakuba mukyala we Irene Kasami kati eri Akasami baali mugjeeko. Tuwe ku bifaananyi bya Mr. Solis omuzungu anyumirwa ekyenkya. Alaba ekyenkya. Alaba ekyenkya. Omukyala amunyonnyola. Nikola soka kubifaananyi. Ekyuma kirabika kyekize. Tekisobola. Byekasi. Nikola soka kubifaananyi ebyo. Omuzungu yero natuse ebifaananyi bye muzungu yekakawulira oluganda ebifaananyi bigayo katamunyonyola nikatwe ku bifaananyi ebyo era weba biganyi tunakeera bikeere amazima gennyini bamuse bannange tugenda kubinyonyola ate tunakola kyekya Julie Sakajugo bamuwadde emmotoka Julie the heartbeat Sakajugo yagwa yiyaawo eyo nga bwogiraba oyo Kawundo Haria kulike oyo Sakajugo najimana mga naye yiyo wadde eri ku BA kale nga yali badde BJ naye tofaayo neno nayo yabiddwa bubiba okuba ebifaananyi nga naye tayagala bana ye mwabaki tugenda mu kisibo ebintu byabwerufu kafyu simanyi bamwongeddeyo ku lwaba abagaana ne batambuza ekiwandiiko mbwe abasiramu bakoma ssaawa nnyo okutambula kisoboka oyinza okwawula muti ate ono noono bannange mpozi twebaze omukulu ali awo waggaba awo bwe watyo yawadde abayimbi ba gospel ng'akolagana ne Prince Nick naga nti kati abayimbi muli bubi muli mu lockdown naye ate aba gospel ndabanga batabafaako mu stimulus package sibawuliramu mu Uganda Musicians Association siwulira bali bakaana mwe sibawulira naga mwenna mujje ku bwereere mwedomole kyedomodde mugenda bugenzi awo wolaba kati yayimba isesanga ye muyimbi omute yasoose wa gospel oli omwami asemba ku ddyo ye yakkiriza nti bannaye mujje Prince Nick yakikozeeko yabasakidde kale kati gojja buzi ngogira muleke kwekwasa niko bwoba olina obudde sirimulira nga nze president wa Viga Music Awards ate era CEO of Federation Gospel Artists Uganda. Muganda wange ono ye managing director owa Master of Events. Munange mwami Nick waje nangamba netutunulira mu bayimbi netulaba abayimbi baagala okuvaayo naye nga tebalina ngeri bavaayo kujjayo talanta zaabwe kutuuka ku mutindo batugamba ate tulina sente naye sente zibulamu tulina sente ntono koze nemuyita ne mugamba nti Masrobe esobotera okuyamba abayimbi oba mu bumpimpi okudduukirira abayimbi netulaba engeri kisobola badduukirira netukola studio enene ddala tulebe engeri gye tukkaanya nabo abayimbi babeere nga ebitone byabwe nga bitumbuulibwa. Package eno omukulu gyayogeddeko Masrobe akolaganye n'ebitongole ebigatta abayimbi tulina ebitongole kinga Yuma Uganda Musicians Association ekikulemberwa ndoza kati musize mwanyi naffe Sindi kijja kukola nnyo ku bannaffe abasaidi eya bwe tuyita secular artists ate Federation Gospel Artists Uganda ejja kukola nnyo ku bayimbi abayimba gospel so ng'ojjeko kujja director nga bamukulu balungamiza naffe tujja kuba tuyamba okuteekateeka abayimbi baffe okuyita mu bitongole ebyo ebibiri. Tulina omuyimbi gwetandise naye bamuyita Masembe Vivian shooting oluyimba lwe ennyimba ze bbiri nawona ne neyanzira
byebyo nno mwana mulenzi omita Rickman omutegedde simumanyi migongoto bikibwe bityo so mtusampling kawo mtu amutegere yene oluyimba logenda dula omutegere kati omanyi newunyiza nti onyango bwe yali kulidde bya credits ono Rickman ajaga nali muyimbi nengenda mu bya support simanyi ebyo bityo kati njagala kubulula credits omutegedde muyimbi omungambye bwoba n'obudde sampling omwana oyo bamutegere ndabanga kwemalika bwemalisi is it possible can it be nenga abeera Sweden eyo so twamusangiriza akomye okukwana n'abitonyo